On the downside, I had really hoped to meet General Museveni here so I could publicly face him and hear what more lies he has to tell us after 40 years. To hear from him straight the gains he's protecting. Is he protecting the potholes? Is he protecting the rotten hospitals? Is he protecting the broken down schools, the broken down infrastructure? Is he protecting his power and right to torture citizens? I had always wanted to hear that, not privately but publicly from General Museveni. Anyway, it's all right that he's not here because he's in the past and we are discussing the future of our country. Abantu abasinga obungi badde boogera ku Uganda. Abamu babadde boogera nga bweri, abalala balaga comfortability we bali, naye nga bamativu ne we bali, naye nga bayogera ku kyali badde kyongerwamu kale senga baba bafunye omukisa, naye nga tebalina confidence eyo nti wakiri balikoze eki bandi baddeko. Mwami Kyagulanyi yekka ye yabadde ayogera ku Uganda empya ey'omaaso bwe yandibadde ate nga ayogera ne ku nkadde bwebagidibaze. Yes. Ekyo nakirabye mu debate. Owedde oli ayinza najja nereeta economics we ng'agamba wano tewali bakola economics. Wano buli muntu bamugamba tandika business era ofune. But the reality ku ground nobojjanga wasoma business ogimalayo you can fail. So I feel mubatudde ku debate eyo Kyagulanyi yabadde ratinga reality ku bitabo. Nalabye nandala mafaabi nga ye debate ayina ya theory. Ne byasuubira okukola byonna nga biri mu theory wabula n'atajamba practical nga tajoogerako. Ono y'omu ku badde bakulira ekibiina ekisinga okusuubula emmwanyi mu Eastern. Twadde tusuubira okujja tulaga ku bintu weebityo. Atulage engeri abamu gye banyigirizaamu omulimu guno. Era butya bwe gwali gukola kubanga abiruddemu. Nga ne Museveni tannajja. Okitegeera awo byabuze. Nabadde nsuubira abantu ng'ab'omu Central abavudde mu Central nga babadde boogera ab'omu Central mabirizi whatever and baani okujja okulaga butya Central bwe yandibadde butya bweri wawe yava wawe etuuse senga tekyali bwekiti yalibadde etya. Ebyo nadde birina okulagibwa mu debate. Naye debate bw'oba otunuulidde abantu bonna abayogedde debate Kyagulanyi yadidde bonna n'abazinga bw'ati n'abeetikka n'ateeka mu nsawo. Era nabo baatunulidde Kyagulanyi nga nabo bennyini wobo batunulidde body language yaabwe weeyogera wali nga lyessuubi lyabwe eriddako. I have the highest respect for all these contenders right here. But I'm the best choice. The people of Uganda have shown it to you. It is only a pretender that will not agree that the person elected to be president of Uganda in 2021 was Kyagulanyi Ssentamu Robert. The people of Uganda have consistently shown it to you from the north to the south, from the east to the west. None of the candidates can win me in an election, even in their own backyard. Therefore, I might fail to convince them to join the winning team. But you, the people of Uganda, have always taken a lead. You have led us. Please lead us. Let us liberate our country. And forever we shall end this slavery. I thank you for God. Kumulundi guli ekibiina kyaffe kya NUP twakitandikawo nga wabulayo mwezi gumu. Ebiseera ebyo eyaliwo nga bwe tutwala ne tuyoola buli kimu. Twasula katimba kakokota ne tuyoola engege naye ne twaliramu n'enkolongo ne tutwaliramu n'ebikere ne twaliramu n'enjaba era mwenna mwalaba. Omugenzi Basudde alina akayimba ke yayimba mbeerawo ne nkalowoozaako kagamba bwe kati. Enduru sikuba yapa njikuba lwa ggwanga lyange kuteesa oba ogiwulidde yangu mwatutwetereze
bwe nalaba abali mu bunnya ne nkwata emikono gyabwe ne mbasika abave mu bunnya kasita nammwe mwandabanga naye nakweri mu nkola eyo buli yavangayo mu bunnya abeera kwogera ku bakulu abo ng'ali Masaka yali badadidde omugaati n'agugula n'aguteekako ne bulubandi ate n'aguwa ekiyenje. Lwaki okirowooza bw'otyo? Kino kye yakoze kyekyo Omuganda kyagamba nti towa kiyenje mugaati. Nedda sewo nabemo Omuganda teyalina mugaati. Omuganda akiri yandigambye towa kiyenje golu tayinza kugamba towa kiyenje mugaati. Okiwa mugaati. Omuganda yalina omugaati. Omugaati ogwajjira mu Buganda olugero gwali gwa kitiibwa nnyo ng'era n'amaka agagulya tegalabika kati nga toyinza kuddira wali biyenje n'oteekawo mugaati wakiri oteekawo golu lirabika towa Muganda mugaati towa kiyenje mugaati towa kiyenje mugaati. Bobi Wine kye yakoze e Masaka yawadde ku biyenje mugaati. Era byonna byadde birinze okufuna kasannyalaze nga bali purayinga kiki kyaboogeddeko tekyabaddewo. Omanyi mwemuyina ebintu bye mutalaba babuuzako Waiswa ng'alina waali ku TV emu ne bamugamba waayi kiri kitya abasajja bano ne bamugamba Mpuugaani n'abagamba nti abo finito kintu kya luyitale si luspaana. Finito kiri mu Lulatini ndowooza balina ye balugatta olulimi nga onolaba lunya kitala. Kakati finito kitegeeza finished. Kyekivunula nti finito baggwa bano baggwa twabamaliriza tuna kye tubazaako. Kakati ebiseera ebisinga obungi wamala okumaliriza omuntu omuleka gyagudde kati ate tokwata nnyondo n'ogikubisa nsiri. Kakati wano toyinza kuddira n'ogaa nti kakati ate kati kanfuna omuzigo gukuba ennyonyi nzite ensiri eno. Kakati kino kye tukola Bobi Wine kiyabadde ategeeza nti abo abaagala okumanya ebibakwatako mugende wabanambe bajja okubanyonnyola bagenda banyonnyola ebirya byakatonyeze ke yapostinga webale nnyo nambeemu ote wajja n'akatonyeze yawakubye akatonyeze. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo eye on the press every Monday tubeera ne namba emu wabatageze mu campaign season eno era olwaleero tumulina lwakuba agambye agenda mu yalwa ggulo so bwe tumukwatiddeko ku y'okumakya temugamba nti omusajja tagenze ku campaign alina okubeera yeekira kuba ye yasooka otunnyonnyola enkola ya Ssemujju. Njimanyi nnyo Ssemujju kati abadde alina okubeera ekira era agenda abeerayo kolaala esembayo so weturecording the show nga yeetegekera kugenda asooka obuze kuba tulaba abantu aba n'abatuwuliriza tubalamusizaako buli omu gy'osinziira Captain Virginia nkulamusizaako nnyo ne mukulu Joseph Virginia mbulamusizaako nnyo namusizaako ku mukulu Amini saba Katonda akuwa ekisinga obulungi yonna gy'ozi Katonda akwatireko buli kimu. Mpozi ne namusaako abantu mwenna abali mu Europe naddala muganda wange nkulamusizaako nnyo Rashid Kayinda Mukasha
nkulamusizaako nnyo London yawo era ne namusako ne kumwala wange Rashida ne Kalama Bawo namba lamusizaako nnyo mpozi abantu muna bali mu Europe at large sinza bamenya nemba malayo mbalamusizaako abantu abali South Africa mbalamusizaako America abantu abali America abali Canada mbalamusizaako nnyo abantu abali South America Brazil Mexico whatever mbalamusizaako nnyo Asia abantu abali mu Asia at large Dubai bichikata patapata namba lamusiza nnyo South Korea biki namba lamusizaako abali China mwenna abantu abali e Uganda mbalamusizaako and Africa at large abantu abali mu struggle abali ku ground mbalamusizaako nnyo mpozi Haji Asani Owampombo Owampombo restaurant e Dubai nkulamusizaako nnyo awo nno wali akamera akalungi era omusajja oyo omuntu wanjawulo naye kye neewuunyaako kiri kimu Zanero omanyi nti oyinza okufuna obuzibu abantu ne bavaayo ne bagaffe bujja tusalise busirisi naye Zanero omukutu gwaffe tukola naye era ffe twagutandika era kati yeeyitikiriza okukyaza bano banambe omuntu amuladanga yeeyitikiriza omanye ekyo kijja kiti ate omusajja oyo we yafuna obuzibu emabegako eri bwe baleeta simanyi Pombo restaurant efumba embizi ebikya byali byekisirusiru ebyo byali awo ne tuyiwawo nnyo omumiri okuba ekikuba okujjawo eyo propaganda kuba twamanya baagala kusuula komuledi waffe akomewo ku butaka olw'okuba nti enseegaane naye ngomanyi nti waliwo abasajja abaavangayo nze bampita gundi omanyi nze director omukulu restaurant eyo kati baabulirawo twali tetubalabangako mukulanga restaurant eyo nebbanga lyonna lyebaddemu nga tulaba Ajasani yekka wallahi natya abasajja gye baafubutuka ne tugamba naye bala abasajja baliruddawa omusajja alanze restaurant from day one ng'agiranga bwatyo nga bwagiranga n'ebyobufuzi babikola ekiwulira kati baabulidda we twaba ku bantu babuliza mu ttaka tetuddangamu balaba baali beeyita bweyisi kyokka ate era Mpombo ekyagenda mu maaso anyway nga bulijjo tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash gwe bwenna alina obuzibu bw'amannyo ganyenyera gaguba ova ekiswa ekibi mu kamwa bw'osenye buno bireeta omusaayi amannyo galina ebituli Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira ajja kuba asobola okuyamba mu mbeera eyo otereere bulungi nnyo yakasibwa National Drug Authority era ng'asangibwa mu supermarkets clinics drug shops ate ku bbeeyi ensaamusaamu togula kapa mu kutiya akacupa ketegereze ddala bulungi Nana yasiringa eddagala yasiringa eddagala era olikwata n'omanya nti ddala oli ku original kati gwali emitala w'amayanja we batunda ebintu bya Bannayuganda naawe osobola okuba osangawo Nana kuba ne ku nnyonyo ayitako ku standard kwali Haji Yasini Kizza ye musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako n'abeera nga asobola okusomera ku dduwa mpola era tubeera na kizibu n'osirika nga waliwo abantu abasobola okubeera nga bakuyambako mu ngeri emu oba endala nina enamba emu Iron the Press we tutunuulira ensonga eziba zikoze amawulire n'ezinagakola n'okutegeereza agakola nawa we tuyinza okuba nga twawula ekyamutuumya namba emu kubeera ye namba emu so namba emu kulikayo mu campaign wadde atoddayo njagala tutandikire ku debate debate yabaddeyo olunaku olwajjo ku NTV aba contestants basatu tebazze wabadde Munyagwa President Museveni waliwo awo n'omulala wa NPP ye Kasibante something NPP ani oyo we NPP atabaddeko waliwo atabaddeko yawandiise ebbaluwa National Peasant Party yabaddeko ebbaluwa ye yino kwabaddeko bameka ye Kasibante ndowooza alayika ye Kasibante kwabaddeko bameka kwabaddeko batano kwabaddeko Mugisha Muntu Nandala Mafaabi Bobby Wine Mabirizi waliwo nawo omusajja omulala oba byali oba baalya something like that be babaddewo awo be babaddewo so debate yalabiddwa buli omu n'agimakinga mu ngeri ye ogenda kuba otutunuzaawo Masaka nayo twagirabye statement yakoleddwa nga nene nye Masaka awo relatinga okuva ku bifaananyi by'Obote n'omukulu engeri yayambaddemu ogenda e Buddu so tugenda kuba tulaba waawo Masaka
n'engeri gye yakuttemu Masaka ayina alowooza beeyamya amasannyalaze indirectly era nakyo tokinerabira okukimbuza kubanga genda kunnyonnyola lwaki kubanga era Lomoro yammako amasannyalaze ne bagamba akapapula kayitaayita naye wali tewabadde okuva mu ffumbiro wali tewabadde kapapula kuyitaayita so Masaka bweto yawedde ate NBS NTV President Museveni ali eri ku unstoppable ku NBS same time eya debate then Wizo Uncle Dag embeera gyalimu simanyi oba nnungi oba si nnungi naye alina byalwanagana nabyo so ndowooza tugenda tambulira tutandikirewa woyagala tutandikire ku debate debate wagirabye otya abantu abana abatuwuliriza ffenna debate twagirabye era yabadde etambula nendaba NTV wamu nesanyuka nga bataddeyo akantu kaabwe akagamba nti mwebale nnyo ng'abantu babadde bamaze okubeerako emiliyoni n'okusoba ekitegeera abalabi badde bamaze okubeera emiliyoni n'okusoba okulaba debate abalaba debate kakati awo n'okakasa nti debate yabadde erabwa abantu bangi mu debate eno we bagiranga abamu kubasooka okulispondinga ne bagamba tugenda kubeerawo yali Kyagulanyi era n'awa n'omululu gwe biki bye yali agadde okubuuza naga nsanyuse nnyo ogasimbagana ne mwami ani mwami Museveni but publicly okitegeera mwami Museveni n'atirawo n'agamba era ye ebigero kakana byasibidde ku NBS kakati nyina ekintu kye nabyo mu debate eno nsoka kwogera bye neewuunyiza obutabaawo omanyi bagamba nti atamukutte yagamba yaye yaweza kwatira ddala onyweze yaye ate bagamba nti akaami akatono kanyamera emitala wa mugga naye kagubuuka munange Kyagulanyi omwogerako nga tomulinaanye omwerekereza n'ebigambo ng'ali eri wakusembererawo omanya nti osobola bimuwerekereza Mubaraka Munyagwa abadde abona TV ku TV Mubaraka teyazi ng'era awoza njagala nze Kyagulanyi ng'atudde wa atudde wali okitegeera era nga abamu abagamba mbu tebasobola na debate tebasobola na kujja ngagamba kato yayinza okudebatinga nange ayogere ki abadde byabyogera TV ku TV ku zino zi NBS zaabwe zani ng'agenda ku zi radio online ng'agenda byakola ki byayogera kati omukisa gwazze netumuga tata Mubaraka tukwetaaga court seat jangu otulage oba ddala kituufu omwenkana oba omutuukako wadde mukoota naye abantu yali bagambye ki simanyi kuba teyazi mu buli ngeri yali alina kwekalusaniya lwa mukyere Mubaraka ye n'agwambala kakati Kasibante oyo ye tewali nsonga lwaki teyeekweka lwa nsonga Kasibante si yali juzi mu bigoye bya movement yali aspirant wa movement mu kamyufu ka movement kati gosubira bayinza ate president oba former president Stasha Mayanja mobilizer wa movement kakati oli former president mobilizer movement era takyayimba azinyisa mabina ali avunyula bakuyita kuvunyula mabina mwana atadde mu comment n'agamba waliwo mabina golaba n'ogamba sikanyashi naye nga genyinyaza kakati like waliwo emyaka egitalina kukola bintu ebyo ebbina lya Glory ya Bugi lyawukanira nnyo kulya Stasha byawukana kakati ali yavunyula mabina kakati ate ono president we yalabwako basoka kwambala byambalo bya movement noli yamaze n'abyambala eri bagamba kibina kyawo tekitegereka kiri aganaaga naye abakikola engeri gye baali basuubuzi era bakikola kufunayo kasente kye baali banoonya kakati nze nenjogera ebbina lya Glory ya Bugi nenzijukira ate naye waliwo bamukubye ng'alinga alumwa ennumbwa buli kiro neŋŋamba naye bannaye ebintu binyuma bibikeko tugende mu maaso abantu babajja okugamba munjagala nnyo agaboozi ago
Nenga ateze mbali mukununula gwanga. Kakati awo otuvaawo ne tugenda ku debate olunaku ne lutuuka. Abamu ku byaso okujja kambawo ebintu emu mutalabye naye nga byabaddewo. Chefu Dan Magic yazze Pose yatufumbira erimu okerandi biki yatufumbira yali atutidde president waya musimbula akawunga n'ekyennyanja nero gamba Chef Dan Magic yabaddewo nnyo era Chef Dan Magic yakoze kachayi temukeraliikirira abataakalabye Chef Dan Magic yabaddewo nnyo kachayi era nga kachayi ako president n'akakwata bulungi n'agenda nako n'atula nako. Ekituufu kiri nti debate yabadde y'amaanyi ddala. Ebibuuzo byabadde kiriya era twabadde tulina ebintu bye tulindiridde fe abamu tetwabadde disappointed. Abamu baabadde kubanga abamu baabadde basuubirwa tuyinza olemwa. Okitegedde kakati abamu kusuubira okuyinza okulemwa ate nga ffe twadde tuzze nga tukakasa fe abalinaanye ku Kyagulanyi emirundi egiwera abamanyi omukulembeze waffe era abakimanyi kyategeeza eri eggwanga lino twabadde tumusuubiramu ebyo byabadde ayogera. Tugamba bw'ataali byogedde twalyewuunyiza ne tugamba ye naye okusiza ku bantu byabadde nabo yabadde ayina kwogera ekyo. Wabaddewo n'ebirala bingi byasobola okwogera naye ebyo byadde byolina kwolekera mwami Museveni ng'atuddawo katebe. Era mkyemba njagala okubuuza nti debate yonna ng'ewedde w'otunuulira clips ezasaliddwa olabanga debate eno ebibuuzo bye yabadde ebuuza yabadde eyansalinga ebizibu eggwanga mwe biri. Ndabanga principal yekka ye yalemedde ku nsonga enkulu ey'okubeera nti ekizibu kya Uganda olwaleero abantu abasinga obungi badde boogera ku Uganda. Abamu babadde boogera nga bweri abalala balaga comfortability we bali naye nga bamativu ne we bali naye nga bayogera ku kyali badde kyongerwamu kale senga baba bafunye omukisa naye nga tebalina confidence eyo nti wakiri balikoze eki bandi baddewoko. Mwami Kyagulanyi yekka ye yabadde ayogera ku Uganda empya ey'omaaso bwe yandibadde ate nga ayogera ne ku nkadde bwebagiribaze. Ekyo nakirabye mu debate owedde oli ayinza najja nereeta economics we ng'agamba wano tewali bakola economics. Wano buli muntu bamugamba tandika business era ofune but the reality ku ground nobojjanga wasoma business ogimalayo you can fail. So I feel mubatudde ku debate eyo Kyagulanyi yabadde ratinga reality ku bitabo nalabye nandala mafaabi nga ye debate ayina ya theory ne byasuubira okukola byonna nga biri mu theory wabula n'atajamba practical nga tajoogerako. Ono y'omu ku badde bakulira ekibiina ekisinga okusuubula emmwanyi mu Eastern. Twadde tusuubira okujja tulaga ku bintu weebityo atulage engeri abamu gye banyigirizaamu omulimu guno era butya bwe gwali gukola kubanga abiruddemu nga ne Museveni tannajja. Okitegeera awo byabuze. Nabadde nsuubira abantu ng'ab'omu Central abavudde mu Central nga baba babadde boogera ab'omu Central mabirizi whatever and baani okujja okulaga butya Central bwe yandibadde butya bweri wawe yava wawe tuuse senga tekyali bwekiti yalibadde etya ebyo nadde birina okulagibwa mu debate. Naye debate bw'oba otunuulidde abantu bonna abayogedde debate Kyagulanyi yadidde bonna n'abazinga bw'ati n'abeetikka n'ateeka mu nsawo era nabo batunulidde Kyagulanyi nga nabo bennyini wobo batunulidde body language yaabwe weeyogera wali nga lyessuubi lyabwe eriddako. Ebibuuzo byadde bibuuzibwa abantu ab'enjawulo naye nze ekibuuzo kyensinga okujjukira kya Mwadanku Nnyingi of course teyabadde
yakyali kibuuzo yabagambye bw'olabanga mwogera wano notunulira Mugisha Muntu notunulira Nandala Mafaabi notunulira Mabirizi n'omulala ne baalya mulowoozesa abantu nti nammwe mwali agadde Museveni akole ki aveeko kyenjogera bwatu bwe yakyogedde mulowoozesa abantu nammwe mwali agadde Museveni akole ki aveeko. It's not too late kyekibagana okwegatta ku Kyagulanyi ng'ate nammwe mukakasa nti ekigendererwa kyalina kyekyammwe ng'ate ne ground eraze nti gwe twetaaga kyekibagaana okwegatta ku Kyagulanyi. Ekyo kibuzo kyadde kiva wamuwadanku nnyingi bwe natunudde abasajja baabuuza ekibuuzo abamu nga bali ku mulimu mwesimbewo kambayo n'ebisawo by'essente kubanga gwe yabadde abuuza ekibuuzo y'omu ku baagoba Besigye mu kibiina era y'omu ku baaweebwa ssente omulundi oguwedde temuleka Kyagulanyi kuyinaayina temwegatta ku Kyagulanyi temuleka kuyinaayina kuba baali bagenda tugenda simbawo njaba musimbe wakiri mu Kyankalanye ne ssente ziizo ontegedde kyegamba kati nyina ebintu byenaabe we byawedde buli muntu yaleese opinion ye mu debate abamu baleese nti Mwai Museveni yasinze wadde teyabaddewo abantu baleeta nti Nandala Mafaabi nti Mugisha Muntu kubano ninawo akantu akalaga percentage nga balaga nti ANT siye ya Mugisha Muntu ti performance wise yabadde na 85%, FDC 79%, NUP 75%, CP ye ya Gondi ye ya Mabirizi 60%, RPP babye biki ye ya 49%. Naye mu debate yo nayo neyo kati nange nga bwe nalabye. Truth be told, bana Uganda nga olaba constitution yaffe tugamba nti erimu amateeka gonna amalungi. Theoretically mu kwogera bonna abayogedde osobola Mugisha Muntu osobola Nandala Mafaabi nga boogera ebintu ebiri theoretical bya mu kitabo nga bye byandibadde naye kye basinze okumisinga ye reality ku ground kiri kitya then ekya nze wange simanyi gwe wani yawangudde ani yawangudde uwo owambuze ekibuzo kikyamo bozi zango yavirwa mama we namuuza owulira otya ofanyeko omuntu yafirwa omwana we wamuuza wakati owulira namuuza kati owulira otya so kati nange kubuza ali yawangudde uwo amazima gali nze simanyi na muntu alizoninga bulungi nga Kyagulanyi oyo nze kyandese omuwagira mba big 3 nze nategeeranga ennyimba ze nyingo ku nyingo ng'ate mpulira zonna za makulu wakuba yali azimba ng'afaanana ng'omuyaaye naye nga kyafulumya tekifaanana tekyafaanana ekiwulidde mbadde nkugamba nti why do I think Bobi Wine yawangudde Bobi Wine yastikinze ku reality ey'oku ground ate n'ekirala Bobi Wine olaba ng'omugenzi ani oli eyagamba mpuga Rev Kyagulanyi Runners Party Bobi Wine kyasinga abantu bonna yagambye ayinza okuba siye most educated ayinza okuba siye most intelligent ayinza okuba ki ayogerera ddala nga akitegeeza kyayogera olabamu kyenabe ku Bobi Wine ekya reality akozesa ayogera mutima gwe amazima mangi ayogera mutima gwe yes Bobi Wine kyenamulabyeko ekirala debate eno yazze mukakkamu nnyo niwankwadde wabaddewo ebintu ebinyigiriza basobola okwogerako n'obusungu nabye yabyogeddeko mu bukakkamu obutagambika yazze mu debate eno era nga tuba tumula mu bitundu ebimu netwewuunya lwaki kino takikoze bwati nga tumanyi byagenda okukoonako n'atabikoonako netutuuka mu debate netusuubira byagenda okukyawayo n'abisoosowaza mu campaign gye tutambulira mu bitundu ebyenjawulo Bobi Wine ali unpredictable
very unpredictable. Era tosobola kulowooza nti ajja kukola bw'ati. Yensonga lwaki abantu abamuvuganya eva bamubaako n'obusungu kubanga byamupulaningira abuuka ku ntegeera yaabwe. Bw'otunya debate eno nga bwe yabadde etambula twabaddeko n'ebintu ebinene ebyokutunuulira. Standards of living ez'abantu ba bulijjo ziri zitya. Twali tulina okutunuulira amalwaliro, ebyensoma bannaffe bataakoonyeeko abamu. Twali tulina okutunuulira Mwami Museveni akozesa atya obubi amagye g'eggwanga ne poliisi. Ne bituuka ku time nga bikampeyingira bannaffe abamu tebabiraba bo. Sina kintu bayinza okuba tebakampeyininga. Anti tebibatuukako. Bino byadde birina okutunuulirwa. Bw'otunuulira debate eno yabadde irina okutunuulira senga tuba tuwangudde oba wetutuuka mu Uganda empya nga we tugenda okubeeramu omwaka ogujja tugenda kukozesa tutya amagye gano, tugenda gatereeza tutya, tugenda tereeza tutya poliisi. Ebirowoozo byabadde message nnene nnyo kati namwe abapoliisi muyina omukisa nti newankubadde mukoledde rigimu nga muyina ababakozesa obubi olw'ebifo kubanga twakizudde ababakozesa obubi ebifo ebayina mu gavumenti twakizudde nti tebabifuna ku lwa mutindo. babifuna ku lwa mwana waani kati ne babeeramu ku lwani ampadde ekifo era gwe nnyina okukolera. Kyeyanyonyodde naga mu Uganda empya tugenda kufunanga ebifo ebinaafunibwanga nga bifunibwa webale nnyo ku melt. Tugenda sinzira ku melt okufuna ebifo busobozi. Okay. Atayina busobozi nawe tubadde tukwagala nnyo naye obusobozi obuli wano gendako wano mu bunywanyi. Okay. Kati nga tuvaayo eyo ku debate gye tukyali Muhammad Nsereko alabye akantu ke yataddeyo. Yagambye atya? Yagambye, is this a debate or a revision? These guys are reading from scripts. What a lousy debate. Questions sent out before coached candidates. Naye kakati era Nsereko no ayina we yagambidde nti alaba nnyo Bobi Wine yasinzembe okusoma mu bintu. Yasinze soma? Bwe yabadde asoma nnyo ebintu like kamunyonyole. Kamunyonyole. Era teyabadde na musanyufu na mutindo gwayo. Mwami Museveni buli wajja ajja n'empapula bweziti. Naye ate kikwewuunyisa empapula ezo ate nazisoma olumu mu myaka 1925 mpaka 3 naye nga ze nazo ebbanga lyonna nze we naabako ku Museveni ku debate yali emu ndowooza. Waliwo oli omusajja eyafa bambi oba Eshakasali yajja n'omugugu bwe guti. Okay. Kakati ngenda kubuulira era mmaze okukitegeera lwaki Mwami Nsereko tiyalina bisaanyizo bifuuka pulezidenti. Lwaki? Alina koma mu propaganda. Sinze yamusjamu akakiiko k'ebyokulonda kaakiraba ntalina bisaanyizo. Muyinza okukayana ne mugamba nti abiina. Yalemerera bulemererwa yajja okwesimbawo nga talina bisaanyizo. Akakiiko k'ebyokulonda kaakiraba ntalina bisaanyizo naye newuunya omuntu kanso mulamba. Yalemererwa kutuukiriza bukwakkulizo. Waliwo enjawulo y'obukwakulizo n'ebisaanyizo. Anti biki ekyo? Ebisaanyizo si kuba ne S6 certificate ya mulamba. Anti kakatokoma ku ekyo. Olina n'okufuna emikono bannansi oba tokimanyi? Obuwakatirwa bwe bwamulemesa. Talina bisaanyizo. Lwaki nkugamba ekintu ekyo? Bwe tunuulira Mwami Nsereko ekisinga omusumbuwa ali biased. Eri Kyagulanyi. Kyova olaba ne Solomon bw'ayogera statement ennungi obusungu bwaddisaamu obulaba. Yali badde omuzadde. Bw'asanga bali abakola ebikyamu basooka okuwaana. Kati ngenda kunyumizaako olwaleero. Bwe nalabye ekiwandiiko kya Nsereko neneewuunya ekintu ekiyitibwa debate ebeera ne motion
motion eyo basoka ne bagisendinga mu all parties. You come on debate on something. Yes. So abera bakuinform. Kati bwe malo gisendinga abantu abo basoma. Motion eyo bwe baba lese obegamba nti without money the world would be good. Kati bagisendinga ne bagikuwa nange ne bagimpa noli ne bagimuwa. Mu parties zonna we mugenda debatinga kabizwe classes. Bwe tutuuka mu debate ezo abaana abamu era onotinga gundizo point engeri jogendo zikola ki ozi delivering. Jogendo ziri presenting eri abantu no gamba eno anja kusembya yeno obo biwandiise twagambanga you outline no outlining awo no boteka oba mwamisereko ye yabadde amanyi baze mu quiz parties zino ze preparing in advance. Quiz wotajja na answers. So debate ndoza mwamisereko yaloza nti debate exams. That is a quiz. Misereko tutegekeyo presidential quiz. Sikutula bibuzo bya P7 si PLE. Debate si UNEB. Debate si exams. Ndio jato manyi tojja na kapapula. Debate babasindikira motion yeyo ne mugiyitamu. Tugenda kwogera ku bino na bino. Bwe mumalo giyitamu. Buli omu nawa answer. Buli omu ne yeetegeka. Okiwulira. Buli omu amala okwetegeka in advance. Mu kwetegeka okwo ne mujja ne mutwa ne mutematema ensonga. Era kakati natandise okubuusabuusa. Obukugu bw'abana abasajja. Watekete. Bandi bango obugero bakulaminga bukulaminga obwa kibe ne wakayima n'asadu. Obwansadu. Tebabwogezanga bwogeza magezi. Kubanga twalowooza omusajja ono nti mutegeevu. Ebiseera ebisinga obungi naye engeri y'olumu gy'aleeta ebintu bye. Debate kubeera ku revisinga in advance, kubeera kweteekateeka era kuba kuwandiika notices zo ogenda zidelivering eri abantu ogenda. They can give you topics of discussion. Yes. Ngebibuzo tobimanyi nene bagamba we will talk about peace and security, talk about the economy, we will talk about ebintu ebyenjawulo. Then you outline gwe kibuzo kye banakubuuza in a particular topic gye bakubuuzizza. Oba mwamisereko yabadde amanyi ba president bagenda kujja ku quiz. Ekirala. Nga tugenda tekawo the national quiz of presidential candidates. Awo tajana kintu kyonna bakikubuuliza awo n'okiddiramu awo. Kakati awo newunyiza ekyokubiri wabadde abali mu audience babadde bakkirizibwa okubuuza ebibuuzo nga babibuuza ba candidate ebigwa mu kkowe eryo lye babadde batambuliramu. Ontegedde kyegamba era buli omu yabuuzizza ebibuuzo nga bakola ki Kyagulanyi yabuuziddwa n'abaana babuuzibwa. Nze ku lwange natunuulidde abalala omanyi nze nabadde njagala nnyo okulaba ebintu ebiva mwoyo omusajja Nandala Mafaabi. Bwe nabirabye ne mmanya ne ngamba tetwamumiisingako wadde talina kyasobola gattako. Talina kyasobola gattako nemanya tetwamumiisingako wadde. Naye ekituufu kiri nti abantu bonna ababadde mu debate y'eggulu babadde bazze kuyiga okuva eri Mwami Kyagulanyi. Okusinziira ku ndowoozayo. Nabo bennyini bakimanyi. Okay. Era bafunye mukisa munene nnyo tulako naye ne basomako okuva eriye. Era bwe banaddayo ogenda laba campaign n'ebigambo babigenda kyukamu. Debate yayo ng'egenda mu maaso mukulu. Ate wabaddeyo unstoppable quiz ndowooza kwene BS. Zo ranking zabadde zitya. Amanyi nakola ku Monday it was Tuesday it was Thursday. Thursday nakola my prediction. Najikola
wali nani ne Dias ku Truth Gospel the Truth Gospel babiki yambuuza debate eno yogerwako olowooza egenda kubeera etya ne mugamba nkubeerera ow'amazima nti Museveni tagenda kujja baali bakawanika bati nga Kyagulanyi yakaliplayinga nambuuza lwaki ne mugamba Museveni tasobola kulizoninga na Kyagulanyi nambuuza lwaki ne mugamba mukunyooma mukutya mukutya Museveni talina answer zagenda kuddamu bannansi era yasigalira debate ezo nga tewali amuwakanya nga n'abamubuuza ebibuuzo babe nabyo bimulema okuddamu omuwala yamubuuzizza ekibuuzo omunamuli NBS n'amugamba taata bw'oba senga owangula akaluka n'akajja osuubira tukolera otya nga ffe abavubuka kubanga mukozesa nnyo ekigambo bwene mukole nti era tujja batandikira emirimu nekirowoozesa n'abantu nti tetukola muffe tetwagala kukola tetwagala okukola waliwo abatera okugamba abavubuka tetwagala kukola naye ffe otulaba mukama wange from morning mpaka kawungeezi tuba tukola tukola n'ekiro mpaka budde kukya naye ng'ebintu tebikyuka misolo mingi nnyo egituliko na buli kimu okuseerebwa okw'ebintu n'amagoba gonna gavumenti nebanga ebintu byonna yabeeza mu misolo kati lowooza nti tetukola ki tetukola oyo naye kimubuuliza gye yabadde ku NBS gye yeekukumya eyo y'abantu babadde balaba babaddeko n'obuswazi babaddeko n'obuswazi naye nga amasannyalaze gabadde eno kati wali wadde ne kabaatule ate nga wano tuli ku Kiyira n'amuddamu atya tuyinza oba twasuubiddwa kibuzo teyakizzeemu yamugambye wabeererawo ekikulukuto wali tonnaba kubeerawo n'amugamba ssebo ekikulukuto nkimanyi ssebo naliwo waliwo obulwadde obw'ekikulukuto ekikulukuto ye festula ate nno yakiisira mu Uganda eye festula kyekikulukuto naga naye wabeererawo naye tekimala gagenda naye kirwanibwa mpola mpola tomanya kijja mala kigende naye oli yabadde amuzzaemu amubuuza ddala ogenda tukola otya kubanga togenda kunyonyola abantu bintu bitakwatagana bwetwabadde ku debate yaffe mwabaddemu ekintu ekikulu ennyo pulezidenti kye yagambye nti kyaka ekimutiisizza era naffe kye twatutte ali mu past ate no debate eyogera ku future ya Uganda akalabye kati omuntu abakadde disappointed nnyo utamulabako naye obakeeka I have the highest respect for all these contenders right here. Sikeeka nawe yagambidde nti ekimutiisizza butajja mu debate olwayo naye nga mutuufu obutajja kubanga ali mu past tubadde twogera ku future ate twogera ku future of Uganda nakafunye mu statement Museveni is not here because he's in the past and we are discussing the future ye quote anyway kakati fena ffe twakoze eki twatutte kulwokuba naze ne mu statement za Museveni zabadde akola mu bintu ebimu ng'agamba ali mu 1925 mpaka mu 1930 ayagala bamulonderaawo n'agamba nti ate neyo ya 1926 mpaka 31 yabiddingana statement eziddingana n'engamba yandibanga omusajja ayinza okuba alina ka time travel oze mu firimu zo akamwetu reporting okumuzaayo mu myaka ejidda era yewe yali alabira Uganda awo anyway debate wetu yabadde osobola okumpa endowooza yo gwatulaba gwe wagirabye otya ffe wetu twagirabye ne namba emu naye mwabaddemu n'ekirala tomutanza buusa maaso mwabaddemu nti agenda protectinga gains ki gain nga tugamba gain zikyezo Bobi Wine adagala mubuuza gains zikyezo gains of potholes gains of poor schools gains anyway buli omu asobola okusinziira ku kibuuzo n'abeera nga abuuza wa infrastructure wa biki byonna yabyogeddeko kale nga tugenda mu maaso Masaka Bobi Wine abadde Masaka
akubye kampeni Masaka Masaka era batugamba yekyasinze kati mu kujjumbira kampeni za Bobi Wine naye Masaka eyo ayina ebintu nga bibiri bye yakoze ebyenjawulo ekisooka ennyambala sajja be Masaka babadde beesibye nnyo ku Buganda nga balaga ono yagenda ne kuntana yo boteri likibuga kya Ssaabasajja Kabaka yagendedde mu kanzu era ng'omusajja Omuganda ekyo ekitibwa n'akiteekaawo then ekyokubiri teyabogeddeko direct netugamba omusajja teyategedde yabadde tawulira kyabadde bamugamba kuba baali basuubiza nti olunaamala okuvaayo bagenda kwogera ani gwe banaalonda kuba pulezidenti kati ekibuuzo olowooza banaatubuulira ani oba tebajja naye bamwogera dda ba Museveni basiba boogera nti Museveni kaliko ku Bobi Wine okay akati ngenda kubuulirayo bwana Gondi Bobi Wine abeera kwogera ku bakulu abo yali badaddidde omugaati n'agula n'agutako ne blue band ate n'aguwa ekiyenje kiki abeera kwogera ku bakulu abo ng'ali Masaka yali badaddidde omugaati n'agugula n'aguteekako ne blue band ate n'aguwa ekiyenje lwaki okirowooza bw'otyo kino kye yakoze kyekyo Omuganda kyagamba nti towa kiyenje mugaati Neddasewo nabemo Omuganda teyalina mugaati Omuganda akiri yandigambye towa kiyenje ggolu tayinza kugamba towa kiyenje mugaati okiwa mugaati Omuganda yalina omugaati ogwajjira mu Buganda olugero gwali gwakitiibwa nnyo ng'era n'amaka agagulya tegalabika kati nga toyinza kuddira wali biyenje noterekawo mugaati wakiri oteekawo ggolu k'Omuganda lirabika towa Muganda mugaati towa kiyenje mugaati towa kiyenje mugaati Bobi Wine kye yakoze Masaka yawadde ku biyenje mugaati era byonna byadde birinze okufuna kasannyalaze nga bali purayinga kiki kyaboogeddeko tekyabaddewo omanyi mwemuyina ebintu byemutalaba babuuzako Waiswa ng'alina waali ku TV emu nebamugamba waayi kiri kitya abasajja bano ne bamugamba Mpuugaani n'abagamba nti abo finito kintu kya luyitale si luspaana finito kiri mu Lulatini ndowooza balina bye balugatta olulimi nga onoolaba lunya kitala kakati finito kitegeeza finished kyekivunula nti finito baggwa bano baggwa twabamaliriza tuna kye tubazaako kakati ebiseera ebisinga obungi wamala okumaliriza omuntu omuleka gyagudde kati ate tokwata nnyondo n'ogikubisa nsiri kakati wano toyinza kuddira noga nti kakati ate kati kanfuna omuzingo gukuba ennyonyi nzite ensiri eno kakati kino kye tukola Bobi Wine kyeyabadde ategeeza nti abo abaagala okumanya ebibakwatako mugende wabanambeemu bebajja okubanyonnyola bagenda banyonnyola ebirya byakatonyezeko yapostinga webale nnyo nambeemu ote wajja n'akatonyeze yabakubye akatonyeze yabuvuunulizi abatamutegeera yabadde abalaga kino nti abaagala okumanya bino mwe munoonye Bafaluku Ali mugende wabannambeemu mugende wabakwefu mugende waba Kisekka mumunoonye Basimoloviru abaagala okumanya kyenkoze mugende munoonye Basadamaani be bagenda banyonnyola ekyo kitegeeza ki kubanga naffe tubeera awo nga twetegereza omukulembeze awo ategeezezza ki ekiwulira wagamba mutambula mutunulako mutegeere kyategeeza ayinza obutayogera n'atunula kuziriiso n'omanya waliwo ekitatereddeawo Masaka eyo yagambye woofiirwa tosula ku malaalo kakati matagayise togayoola yabadde ategeeza katonyeze kuba kakati yabayimbiddemu akayimba akabasudde kayimba ako yakayimbye kabadde kategeeza bulungi nnyo era n'agamba
omuntu atategedde yekka nti nga twakakola ekibiina twakiwandiise buli emyezi mitini mwezi gumu tetwalina budde bususula abantu kimala twakozesa katimba mukokota twakozesa kokota abavubi bakimanyi akatimba ako kayola buli kimu bakawera kolo ke twakozesa obwennyanja obuto obutasaanidde kuvuba ebikere biki binoso amasonko amakuvu byonna twaleeta buleesi ng'abyogerera Masaka era omwatuuka awo ne mulaba abamu batwefuulire ne baga tutemu bubazi mugongo abalala ki n'emisota gyajjiramu nga gyagala kutubojja nga tatwagala kujjamu ngege mu kwagala tubojja emisota egyo egimu twakuba ku mutwe endala ne tuzzaayo fonna awo kati wano we tuli tufunye okweteekateeka okumala waakiri tusunsuddemukko tugezezzaako ne tutakola nga luli we twaleeta n'amasonko n'ebikere n'emisota gyali gyagala tukola ki tubojja eyo message yabadde emala bumazi amazima gali nti olwaleero mwami Kyagulanyi wayogera ku mpuuga wafuna okujjukirwa afuna essanyu ku mwoyo nti gyali kankuwa ekyokulabirako ekyangu ebitiibwa n'okwonoonako we kulinnya n'abantu bagenda bakuvaako mpola omuntu yali atula ku mwanjo nga bagenda ku mukolo bamutuuza mu ffumbiro so nga ate n'omukolo gwa Buganda gye basinga okwewandira mbubbe gye bali ennyo gali matikkira ga kabaka ng'omukolo gwaki gwa Buganda gwa nnono ate nga guli ew'omulangira ate nga guli wa mulangira n'omulangira naye n'omulangira n'agamba Bobi Wine atunula bw'ati n'agamba abanaatula ku mwanjo mu layini y'oku mwanjo kubanga mu mizikiti layini y'emimbali eyo layini y'omu maaso eyo okulinaana emimbali etwibwako bamanyi bokka just in case senga omwalimu abanekyerabidde bano abali wano buli kimu bakisobola bagenda bugenzi mu maaso ne bamujjukiza ababeera bali awo oba senga agwako ekizibu kyonna ababeera bali ku layini y'omu maaso eyo bamanyi ekigenda mu maaso basobola okulembera buli kimu kakati layini y'ebyobufuzi ey'abamanyi era nga Kurwani bwegamba ne Bayibuli okusoosowaza abakulembeze abakulembeze bonna abalimu ensa basoosowazibwa ndi ku mukolo okyali Kibuli nkyali Kibuli tonatuuka Masaka era abataliimu nsa baatuuzibwa mu ffumbiro nze we nali ntudde waali kumpi osinga ow'ekitiibwa go watambuza akapapula we nali ntudde waali kumpi era senga ow'ekitiibwa nakwakyuka bati nandaba yali wadde akampeereza naye nalindi jjukira layini gy'otuddeko kati kamala okunyonyola we nalindi nga sikkirizibwa ate kusukka wate kuweereza b'emabega kati omaaso yali alina okuntuma era nga wakyuka nagiraba ayira kugiraba aye wabega tebalina bali mitende ate nze nali nyinza okutuma kuwa ekitiibwa kati sebo bawaguza batya okutuusa akapapula mwalimu bano abaana baali bayitaayitamu abalabi batudde batya n'akapapula kaka tekatuuka sebo Katikkiro era kaali message ku ssimu akapapula akazungu engeri gyagandawazalaga baba njogera ku ntudde mu ffumbiro ku Facebook kakati bwatandika okusoswa ku mikolo ng'egyo manya akakumunta nawe kala nesokusengejja eyatuuka nga ne bakuba enduulu weyaniriza wekka woogira oti teryanyega ekiwulira bwe wombeeka bw'okolera teryakola ki teryanyega n'oyitawo n'ogenda n'otuula bwe batuuka ku mikolo ng'egyo negye wali oyina beesi nga bakutuuza mu ffumbiro gwe manya nti credibility muggwe tukyagiraba tandise okuggwerera esaanyeewo kubanga n'abakulu ab'ensa baba bakulabye nti bakutadde ku minzaani nga tokyakola ki tokyazitowa tokyajjako bulungi
ekintu ekyo ffe tukikopa kubanga ffe tuyiga omuntu bw'atuuka ku standard eryo nga bakujjukira bujjukizi ku mukolo ng'abantu bonna boogedde olina akujjukiza laga munaye waliwo muganda wo oyinza okwata omulabye taata yamba yatudde mu ffumbiro omwogereko muli baluganda ndayira nga ntya Katonda tebaba kuweereza musajja mukulu Kapapula ow'ekitiibwa Katikkiro nannyonnyola Bobi Wine nti waliwo mukulu wo muganda watudde eri tetwayitegedde nti mpoga yabaddewo okuleka fe abeetegereze nnyo mwabamulabira mu firedde abeetegereze nnyo sajja atudde wala kuba ku mukolo yalabikako kimu ng'aweereza Kapapula njogeraako taata ekyo kyekyabadde ne Masaka twabadde n'ensonga enkulu nnyo ez'abajjaaviira abeesimbye Masaka ez'okuttaanya twabadde n'ensonga enkulu nnyo kuba abeesimbye ku babwanika twabadde n'ensonga enkulu nnyo beesimbye ku Bajjulijeti Kakande naye Masaka erina mmeeyo oyo Namayanjawo kazi ayoniredde w'amaanyi ayogera mpola naye abasiriyasi ekiwulira kaakati mu kuba n'ensonga ezo twabadde tetulina budde bwa finito kubanga okwogerako finito kimusitula busituzi kati gyali muto si mu kateebe we twamulese tetwagala munyeenya mboba twamukatiddeyo asigale awo kamumira mpola ate omugwa gwe yali kati jjukira wano oba omuwadde omugwa atandika okwesikayo mpola mpola kati twamulese awo mu kateebe kamumira mpola yasooka n'agamba mugende mubawulire naye buli ajja wano ayogera ku mpuuga tetukyalina budde bwe naye abantu abo abazze ye yabasindise oba yabagamba bannamasaka bonna tumenyawo ekintu ekigamba mbu ya owuninga Masaka ekyo kikyamu talina Masaka gya owuninga twabadde tukijjawo era twakyeze era kyavuddewo tumulaze emirundi 3 twagendayokko mugundiza kkunga nga yakamala okukola olukuŋŋaana agambye temugenda linnya Masaka nagamba tebagenda linnya Masaka biki ne tukimulaga nti tugigendamu n'apangisa ababodaboda abaga bagenda tutegeera mu Lwera tetwabalabawo amagye leero ge gatutegeddemu ne tugayitako okumanya abasajja abo bakoze ekintu baleese emizinga gy'enjuki miti egyetooloddewo awaayi enjuki ezo zaafuuse enjuki ekiwulira neera byonna twabikoze eki mwabiyiseemu twabiyiseeko ebyo ebintu bitini nnyo ku muntu anoonya obukulembeze bw'eggwanga ebyo ebintu biki bitini kubanga tukimanyi nti si bwa mukeeka so amazima gali nti bwe twatuuse Masaka nze nalabyeko omwana ono Pinto omanyi omuzannyo gwe bayita Sonko mumanyi ate tepo naye mumanyi buzannyo bw'abaana bato ate Salamiya semumanyi Salamiya alayika we Masaka yalingawo nakulya Masaka Salamiya kyekinga oli yemansa alinga ayenga enkuyu Salamiya akyanga enkuyu ku kamera bakuba mu bokisi nga muyina engeri buno bukiwe twakubanga ku lupapula ne peni oba buyite ki owandika noleeta ne mubeeranga mukwa Sonko mumanyi otya Sonko mumanyi gwe Sonko si kye bakasukaye bati ne babuukabuuka oyo Sonko kakati tepo kwe kugoba omuntu oba si ye kakebe bakatekawo ne mukasamba olina dduka noga nkulabye eno jja noga nkukubye tepo byebyo kakati tepo oli abeera wano n'abala wiiso bando ne mudduka ne mwekweka naga mumaze tetunaba mumaze omumaliriza kakati wano wabalidde ku kimeeza gwe wadde mbokugwa kavayo wogoba ogudde muti n'omulaba ng'atambula agenda anoonya abantu kwaba abanoonya bunoonya abaze n'ofubutuka n'ojja n'okubawo gwoba owangudde naye balina banoonya omuntu olumu n'atalabikira ddala nga yeekwese wakusifu kati ne batambula omuzannyo okuddamu omulala ne batambula bamugamba kagobako owangudde kagobako
Nawuli alinga ebirenze ebyefujjo byekwekanga nga tebiviirayo ddala. Kakati ekyo kyatuse ku bampooga. Nalabye omwana awo, mwana akola TikTok amuyita Pinto bayani. Nga abanoonya mu kibira. Abagamba muveeyo musajja age. Kagoba kamwe muveeyo Bobi Wine agenze. Bakyalemeddeyo. Naye olaba bakyalemeddeyo naye Bobi Wine yakoze akantu awo. Kuba onake wagambye nti abakuboogerako senga abazzeemu dda naye kati tuli mu nnaku lwa kusatu. Tebannayogera bayo wadde. Baddemu ki? Kati abantu bagenda bagamba ki? Bajje bagambe yayimbye ffe. Abantu b'e Masaka balabiddwako nga babuuza abasajja ebibuuzo ebyayiriyiri nga baagalana kulwana. Waliwo omwana yamubuuza ekibuuzo juuzi ng'abuuza oyo bwanika ne gundi. Yali amusse. Baatandika kuyombera ku ki? Twali tukola bino nga muli wa? Twali muli ludda wa? Ffe twaleeta Kyagulanyi Masaka. Ne baamugjawo. Ssenyonyi yagambye yemulaba bafala nga mubagaba bafala be baanise bukoya akagatana akambala. Era kati ffe tulinze kuwulira agenda kuyomba nti yavumiddwa obwafala. Mufa baleeta Kyagulanyi Masaka. Mube wawakadi nga tulaba. Awe tugenda okutegeera. Ne muziwanika nga tulaba n'okulaba. Mwamuleeta mu mujjabu. Kakati n'ekyokubiri baali balina okwogera ebigambo ebyo lwa nsonga. Baagala balage nti ba owninga Masaka. Okufuna budget eyo. Yabe Masaka ene abudu tujja bagondezaako. Kati omusajja yakirabye luvannyuma n'agamba yiiba. Bansala ensawo. Banziba. Tebalina kye bagonzeza ku Masaka. So laali zaatambudde bwe zityo. Masaka yabadde ne crowd ennene. Naye yabadde yaluwa. Wenondera nagano vaawo kubanga we natandika olondera ne maama wange. Singa mmala okulonda ku Saza Village neneerabira nti mmaze okukola ki. Laba bwenziruka nengenda nsimba ku layini y'emulago. Layini y'emulago nsanze wasimbyemu abantu 13. Nze namboze ne bannange abalala abeerabise 10. Abatuuze tusimbye ku layini yawa naye twalonze dda tetwerabidde. Tujja tutambula mu layini. Tutambula mu layini. Ziwera ssaawa 10 n'ekitundu ne tutuuka ku ntebe wano. Ate ne tujjukira nti twalonze. Banange twalonze. Sole ba tukoze eki. Ebbanga lino lyonna lyetumala mu layini nga twerabidde nti twalonze. Tuba tukuuma kaki? Akantu kano wakategedde. Omanyi bagamba womala okulonda deeka wotakikole bagenda kuyolanga ensenene. Banayola bameka. Kati madamu ticha anga wali ticha ayina akakodyo ke yaleese sibanyo bakakola. Olondera wano okedde n'olonda strategically twali tutaga abantu abalinga Nambooze abayina ebintu byebongerako bingi abayina ebintu byebongerako bingi mu struggle kubanga twetaaga abakubi ba plan bajje no balina okuba ku plan nga buli kaseera ebipya akakodyo kakola nnyo engeri y'okukuumamu akalulu okakuuma olonda ng'omala okulonda mu wansanso ng'ate ogenda mu kasumba ng'era osimba layini kati ab'omu kasumba abamu nga bajjako mu wansanso wennyini w'omaze okulondera osobola n'okudda emabega atalina gatambula n'obala nti kati abalonzi bakoma wano kazira emabega waabwe kati ne musimba okwo nga muliko abantu 2 ku layini mukuma kalulu ne mutambula mugenda otuuka wali eri mu kuyuzayuza akalulu mutuukawo ku bbanga lya kubala kalulu ng'abalonzi bakomaawo naye nga muli ku layini era wali omugambira nti soleti ki kubanga alina okunnyonnyola nti toli mu lijesita oba walonze dda ali ku mmeeza ayini ku mmeeza si mu poliisi we banakebera ekigambo ate ekigalo kitegeeza ki kimaakinge ndi walonze nze nkola nsansa abantu bagenda kuddamu okufumba ensansa awo wonna bakuuma kalulu ataza ggwayo nze nfumba nsansa era nze sijjukira nti nalonze katutuuke tukebere muki muri jesita
Era tukaine bagantu ono yalonze dda. Ningamba sorry. Ani je sasa okugamba baina bazineminga zedi tugundi. Era olituka bangamba. Kebera wali eri nsoboga sakaliwa. Bagamba nsoboga toli kweno polling station genda kweli. Ngogenda okumako ne kweli. Olunganzirayo history. Ngogenda ero tugundi. Mbadde simanyi siri kweli ndi kweliwa. Ya muwansanso ne yawo mu time y'okubala akalunga kotuse. Kuba abakazi balina okunyinyonnyola. Si police. Be balina okunyinyonnyola. Yenze gundi, owa gundi, alonda bwati, akola bwati. Si mu police. Si mu police. Electoral Commission yayo nokunyonnyola. Ate no mu police abeera mu gundi munda kalabalaba lwakuba kati bano bamenya n'amateeka bagamba tabana mu police. Bamwambaza kyambalo kya police. Constable. Yes. Aba constable just. So, akakodio twakaguze. Madam ndi kyamaze lesson ye. Twasubudde era tugenda kasaasanya. Abantu mwenda bamala okulonda akakodio twakaguze. Wadde n'okuyimirira wali eri mita 2. Mita 2. Okuva wosulidde akalulu. Tekina musitani wadde. Era tugenda kubeerawo. Agenda bayolanga ensenene. Batya era nga bayola baani. Kakati ngenda kubuulira Zanero. Fe twalinda da government eno tuka mu Manduso. Mutu kyokozeze ebbanga ddene eyo mu trailers gye tutambudde mu ki. This is the exact. Manduso. Omusirikale agenda kukola ensobi ejo. Agikole ku lunaku olutuufu olu. Olida bekigenda okuvaamu. Anyway. Ngalumaliriza. Wizo. Wizo mulalu. Wizo alina kizibu. Wizo ebigambo byayogedde ku live ye. Ku kibiina ne bayomba nabo ne bapenge ne baani. Kasi bya taata. Wizo kiki? Abantu abasinga obungi. Bogenda gyosabiriza. Ekibi ky'abantu ate weetikka olutalo lwono. Olutambuze gwe nga bw'okola ki? Nga bw'oyagala. Nkokyo okulabirako ekyangu. Katugambe katikagereze ku hamu. Gereza ku mugagga. Bwakuwa ate gwe teweetika bizibu ebyo byonna. Olwokuba yampaddeyo. Sigala munaako obuntu akalaba ekituufu kati bano bawuzo bagwayo kyo kibasuulayo tebalina nnyo kye bagattako ate bagattako ki bayimbira abantu bayimba ki gwe nkakasa nti oyinza otula wansi era nobati omusajja nyo yategeka wizo nakuba ekivulu gwe oyinza otula wansi n'ogamba kangendebako wizo wayimba ntewezo ennaku zino muwulira akola kintu kimu woi wizo yayina omukisa ogutali nayina wizo yayina omukisa yali yalonda ekyapa mu mannya ge yalinga ayimba luli yagenda okujja nga wizo ayina erinnya muganda wa muyimbi w'amaanyi okitegeera naye wizo n'akola kyoyisa ennungi n'aserekitinga okufuna rediyo oyo kolabo zonna ze baakola zaali zinyuma naye omuyimbi yaliko omu kwaliko omuyimbi omu n'omuleekaanyi manyi kuyimba ng'oli waali kuba oli yajulirizangamu mu muleekaanyi yajulirizanga ebituli byono byonna ontegedde kyenkugamba penge we yabadde ayogera ku nsonga eno yagambye nti bw'ogenda wizo talina booking ekyo kyekituufu naye kimugana okubeera ne booking nti era teri muntu ayinza teri balabi bayinza kuyoya kumulaba ngaayi kakati basudde bwe yannyonnyola abayimbi banyonnyola mu bika 3 obajjukira bulungi basudde saamuwulira nange saamulaba
N'okuwulira ennyimba ze. Naye ate namuwulira. Naye mpulira yayimba akayimba Basi Dunia. Mbuke kayimba akakyaliwo n'olwaleero luno. Teyayimba Basi Dunia yekka. Basi Dunia alina oluyimba lwe bayita Muwasenju. Alina oluyimba lwe bayita Obwavu. Alina oluyimba lwe bayita Mu Bunengoye. Alina oluyimba lwe bayita Ennimiro y'Okubuganga. Naako nakawulirako Ennimiro y'Okubuganga. Alina empaka za Wakutu. Empaka z'Omuwafu. Bingi. Naye bwe yali annyonnyola ku muyimbi yagamba abayimbi ba mitendera emeka? 3. Yagamba nti waliwo ayimba nga byayimba tebirimu makulu naye nga bambi anyumisa abo we bali. N'agamba ne wabeerawo ayimba naye ng'omuyimbi yo n'agamba n'akola ki ssente yabula ayagala wejjulize ng'oyo tanyumisa tagattako ne byayimba temuli makulu tebinyuma. Waliwo ayimba nga tebiri mu makulu naye nga binyuma. Kati waliwo ayimba nga tebinyuma nga ate tebiri mu makulu yo yagamba n'akola ki ssente yabula ayagala wejjulize. Kati ne wabeerawo nga bo abayimbi basaabayimbi bawalukagga walukagga yagamba waliwo abaawulira ndi walukagga nabo ne bajja naye okuyimba kw'ennaku zino engeri gye kutali mu interview ennaku eri mu ndongo. Naye omulala n'asalawo awalampe omwokya nnyama oba osimuyo muki amuddemu atera amanyike. Kakati abayimbi abo bayawulamu ebika buli omu njagala onoonye ekika bw'ogwa byoyimba binyuma naye nga tebirina makulu. Byoyimba si bya makulu n'okunyuma tebinyuma ssente yabula ayagala abyejjulizeewo. Omulala ne wabeerawo ayimbira ddala nga kiva ku kitone akola introduction n'okufundikira n'akola nga bya makulu ate nga n'okunyuma binyuma. Kakati wizo njagala onyonyola abantu nga tonnagamba nti ab'ekibada sibaagala wano nga bwe yabiza abyogera. Abayimbi mu nsi ziri ngenda kukubuulira ezitali Uganda baba kyakulabirako si bayimbi bokka baserebu baba kyakulabirako eri public. Tekikoma kukweyisa ng'ekitagasa kyokka. Nze namusangakoko emunyonyo nga pakinze motoka mu kkubo wakati atamidde saa 9 ogw'ekiro najja akasolo n'afukawo mu kkubo ng'abantu bonna balaba. Lwaki nkugamba ekintu ekyo? Ekituufu kiri nti Wizo embeera gy'alimu si ntuufu, tali mu nnomo sensezze. Kyonna ekyamutuukako Katonda y'amanyi naye ekituufu tali bulungi. Ekyo kye mba njagala okugamba nti mu kuyimba kuno Wizo alina ettafaali lye yakola era eryamufuula Wizo ne Radiant Wizo alina contribution mu kuyimba. Bati nze ndowooza omusajja yafuna ekizibu ku mutwe. Bw'afuna ekizibu ekya radio okufa n'agenda mu show gy'atavangamu nti Wizo ne waabanga tayombe byabufuzi ayombye ne Kyaga bamututte okujjanjaba muganda we yavaayo misinde aze omukyala gwe yali asabire motoka kale avumye zaawedde aze wano omukyala gwafiirako ate amutomedde okugulu kwegamba amawulire gonna amaze omutomera kugulu ate ali ku kitanda nti ate amusuusuuta stupidity of highest order ate dakiika emu nti ate wuuna nzita munyarwanda yantama kwegamba nze ndowooza alina ekizibu ku mutwe. Engeri yokka gyagendamu ku stage walabyeko obutambi obwe batera okusala ajjanga mulalu. Engeri gyagendamu ku stage ayinza okutomera byonna ebiryawo bucupa buddo bikibi mu stage ayira aluka ku stage looza agenda yimba n'asuulawo mu microphone. Kati nze nagambye oba bano abakaayana naye be batamanyi ng'omusajja mulalu alina kizibu. Naye ngenda kubula ekintu kizibu okusaagala ng'oyomba n'omulalu. Ngenda kubula ekintu kimu kati olw'okuba nti ennyimba tezimala ze bayina kubanga buli luyimba lwayimba ne wagenda okuyimba ku stage luba lumisingako Wizo lumisingako radio manya
ate radio gwe bajjo mu banja ate ye ng'omuntu wampisa ambi kubanga n'omwana yali afunye akolenga radio yalema mu wiiki emu yamulemera mu wiiki emu nze ndowooza radio wizo omukama Katonda radio amulamuze kisa naye wizo asana twala mu rehabilitation center kyekitofu myaka ng'ena mu rehab emyaka ng'esatu ebiri ena nga ali eyo asooke amale okutereera bwe kitaba ekyo kyalimu si kituufu is a disgrace to himself. Anyway, we tubadde olunaku olwaleero Eye on the Press nga bulijjo tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash gamba gwena alina ekizibu ky'amannyo gaaguba waliwo omwami amannyo gaaguba oba ekiso kibi mu kamwa Nana gwoba okozesa yajja okuyamba ku mbeera eyo yonna ajazini kizza ajja kuba naawe akuyambako gwalina ebizibu ebyenjawulo omwami yakoze atya yasindise sendiweevu omanyi luli wanje okyayo sendiweevu yo omusajja wange okuva yali Virginia wa mu Virginia yayokeza ne mu kiibi awo owe Virginia ng'alwadde musajja oyo w'amaanyi waliwo omwami bamuyita Katende yakoze atya Katende lwako munonya mulaba bonna Katende omwami Katende wa USA ne mwami Katende nkulamusizzaako nnyo mwami Katende oyo ye yasoose omanyi tugenda mweno gundi gye tugenda mu luutu eno bamuyita Kenneth Katende nkulamusizzaako nnyo mukama wange obubaka bwatuuse bulungi nnyo y'omu ku bantu abatukwatiddeko omanyi tugenda tutambula okuva na leero bwe tuva leero tulikira enkya tuli Luweero Amolata Dokolo Oyamu Omoro Nyayo Amuru Gulu Ajumani the program ya wiki ogenda paka Ajumani paka Saturday bulungi nnyo kwendi abantu abo batuyambako ku transport engeri gye tutambulamu batuyambako olumu naffe tweyamba titule maskini naye olumu bitusukkako embeera bweri kakati jukira tupangise emmotoka bazitwala dda tupangise emmotoka wetumala opangisa emmotoka tusula tulya tuzeteramu amafuta okupangisa kulala n'okuteramu amafuta kulala ne driver musasula akaki ne driver ye kati abeera ku motoka naye tumuliisa tumusuza kakati yo driver wewe umupangisako emmotoka emitwalo 25 olunaku oba 3 naye ogyeteramu amafuta kakati okusula n'okuyamba kwa food soja abalala tugula ebyokulya waliwo omukyala we South Africa yatugulidde bubendere Masaka tweyanze ebintu webitu ebitambula so bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza bambi kyonna buli omu kyatodde asobola otuyambako asobola otuyamba nze namba yange eri gisoma gisome 075 26 13 asobola otuyambako osobola otuyamba mu kutambula kuno ate era osobola n'okubumpa obubaka neziterwako endala ezituyambiwako abantu bazimanyi kati awo otuyambye nga nze namba emu ne gurupu yange gyembeera nayo n'abalala bafutusoja abatintini abantuukirira kale wetu wadona kolale Eye on the Press we out